po jako akawuwo mu mbeera mbi nnyo nako etutabusi wano kuno nga bw'otulaba. Abatuuze abasoba mu 1500 ku mwalo gw'e Malembo mu ggombolola y'Ekyesiga mu disitulikiti y'e Masaka tebakyalina wakwegekaluba oluvannyuma lw'ennyanja Nalubaale okujjula n'ebooga n'esalako abantu bano babadde nga basula nga mu kiseera kino bangi ku bo basobeddwa ekyokukola. Amazzi gano bagamba nti emugga gyavanga eri naye ate abamu bagamba nti gava ngulu eno oluvannyuma lw'okugyawo ekibira. Amazzi era abantu basenguse ku mwalo bonna baweddeko. Ennyanja ekosa olw'ensonga nti abasinga bagizimbako bagwira abanaasi baakuno bagyewala. Yo bwe yazze myaka nga 8 giyiseewo yasobodde okudda bwe yali. Mu kiseera kino amazzi ganjadde mu mayumba g'abatuuze ekibawaliriza okusibamu ebyanguwa okwetegula ekibabu wabula nga bangi bikyabasobedde olw'okubulwayo okusengukira. Agava eno n'agava eri gonna gasanga kusaanyawo omwalo. Wali we bazze twetaagisaawo ttooyi n'obuyambi bw'emmere kuba bambi abasinga obungi babadde bakolera wano naye kati tebakyalina kintu. Ate ne tukosebwa ekirala kubanga ennyanja batugamba mita 3 2 kakati tetwebuuza abantu bafe baddusewa kati oli taba kutuwa kavuma tubadde tukutte wa mwalo kubadde tebugenza. Abatuuze abawangalira ku mwalo guno bategeeza nti basanze obuzibu obw'okufuna bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Tutafuna kyakulya amazzi gatugobye gonna ku nnyanja obwana bwange bwonna tubulina nawo. Kati niwajja ennyanja nga bwetulya tuka abantu gye baazimba gundi ebizimbe bya mirundi ebiri ebyavuddewo. Yalima egundi ennaanasi zonna kati toba zaabeera amazzi gavairanga eri wansi kati gakyabeera mu bibira yonna gireeta eno. Yambibwa naye ennyanja yajjudde nnyo nyumba zaffe zonna zagenze. Niki kyalese kyo mwamulowooza? Ennyanja yajjudde enkuba yatonnye nnyo. Ssentebe wa LC esooka ku mwalo guno Shabani Sebo wasabye gavumenti okubafunira ettaka bwe basobola okusenza abantu bano bave mu nnyanja kubanga tebakyalina wakusula. Obuzibu tusanze ebyokukozesa ng'ebintu ebimu byagenza amazzi. Tusaba gavumenti naye kutufunira ekifo wenette tulemu ekitundu ky'omwalo okukola ki okuvaawo se. Situnnaba kulaba bakama baffe n'omu bajja kulaba abantu wava akasente gwali ku ki. Ekizibu ky'okufuna mu mayumba gitubeera basinga n'okufuna omusango tulina okumuteeka omusiru tulina okumudukuza kyesiiba ku station. Ekyokubiri abantu abadde wano bonna basenguse bagendera engulu security tulina okufuna abasawo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Masaka Hamani Ssentongo agambye nti okusaanyaawo obutonde bw'ensi kyekiviiriddeko embeera y'amazzi okwanjalira mu bantu. Obusungu nga buno bulina okujja. Tukoze bingi okulaba nga obutonde bw'ensi busaanyizibwawo. Oli n'olima emiti egy'emyaka 10 negisaanyizibwawo. Emiddo n'ebirala ebibeera mu bibira ne bisaanyizibwawo. Gwe n'oteekawo ennaanasi zo n'otuuka kumpi ku nnyanja kwennyini. Bino bwe bijja oyinza okuba nga si gwe obireese olwaleero naye bwe bigenda bikolebwa mu bitundu ebiwera ate nga bikolebwa n'effujjo. Ssentongo ategeezezza nga bwe bagenda okutuukirira ofiisi ya Ssaabaminisita okulaba nga abatuuze ku mwalo gw'e Malembo bayambibwa. Bwe mbaasaba obuyambi mu ofiisi ya Prime Minister ebifaananyi birina vidiyo zirina TV nkola ki babenga basobola okulaba ku mbeera. Batuyinza okubuutikirwa abeekundi bujjo ne Kasese era njagala nnyo okuwana okulaba nga minisita w'ebigo bitalaze ajja e Masaka kuba bayinza okulowooza nti eri yewayo obukiwokka. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Enkulaakulana tugyetaaga naye ate obutonde bw'ensi nsonga nkulu nnyo.